Bobi Wine avuddeyo n'awanika posti oluvannyuma munangate olwa EU Parliament okuvaayo neeyogera munangate ku situation eri munangate mu Uganda naddala munna opposition ono enogoddeyo munangate omukulu Bobi Wine eside eno kakati nno ku situation eri munangate eside eno. Mulaba bonna abayogedde mu European Parliament ku meeting gye babadde nayo omwami ono alinga yabadde ayogeza obusungu alinga munna Uganda wuliriza point ku point wuliriza. Mr. Bobi Wine could have been sieged by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces. All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable and Europe cannot accept this. I must thank all the political groups that we have convened and made a consensus about this. This is of course not just about Uganda, it's about supporting the hundreds of millions of African. Abamu ku bammemba bano ababadde munangate wali mu parliament eno eya EU boogedde ne bagamba nti nno munangate action needs in Uganda munangate eside eno. Elections in Uganda. Insofar, there is something we can do. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, in all over the place that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Fewe tuli munangate okubeera nga tukuweereza ebigenda mu maaso naddala ku baselebbo munangate eside eno ebitambula. Kakati European government olunaku olweggulo yabadde n'olukiiko olwatudde video nazipostinze eddaku eziri wano ku akaunti yange. Naye olunaku olwaleero bazzeemu ne baholdinga meeting okuwa ensala y'ebyo ebyavudde mu lukiiko olwabadde olweggulo. Bagenda wa ensala yaabwe ku bululu obwagenda mu maaso ng'ennaku z'omwezi 15 obw'okulondawo omukulembeze w'eggwanga Uganda. Kiki olowooza? Wabula nga bwe nkutegeezezza nti Bobi Wine avuddeyo ne yeebaza parliament eno eya EU neebaako munangate byeyogera ku bitambula munangate oba ku biri munangate mu Uganda n'omukulu munangate Bobi Wine eside eyo. So byebyo munangate bikyagenda mu maaso. Fewe tuli munangate okubeera nga tukuweereza ebigenda mu maaso. Wabula wenguyidde katambi ka Dr. Jose Chameleone ali ne bakyali bano munangate ab'embwa actually balina embwa babeera n'embwa era nga munnange kasita obeera ng'oyagala embwa eyatendekebwa ng'amagezi g'erina gatuuka ku g'omuntu muganda wange olina kubeera nga weekwata bano bagaayi. Kakati nno Chameleone babadde nabo. Yo, mkulu tumulira machi the straight out what's together. Yeah man. Yes man. Star what's together. This is a big blood man. Muyimbe mwadamu kwata mimi nange ni fundi bale ngende mpola black andoza kyolina okola kusigala nga weekuumidde munangate kujjamira nti yogi ebisigadde byonna just obiturekere kasita obeera ng'osubscribe nze bwe ntyo bwe nkyekinzeko ne Chameleone nja kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.